Atu wano olwaleero olw'okuba nti buli mwaka bakuza olunaku lwabwe olw'amawulire. Nze nja kwongera okubakwatirangako mumpitenga mu budde. That my UEGCL today have been made popular and I'm known because of the journalists in Njeru here. Luli abamawulire baali bakubanga nnyo NRM naye ndi musanyufu kankati muweeyinga mukubako sayidi eno ne mukubako n'awalala. Ekyalo kyaffe kyo kijama nnyo biyena n'asaasaana okujja okuwanyiriza abagenyi baffe abazze okutuyambako cleaninga Jinja mpya. Mwebale kujja tuyonja Jinja mpya mbi nnyo njama era mwebalire ddala okujja okutuyonja. Abagenyi baffe abazze okutuddukiriza ku buyonjo nga tubeera nabo nga tuyonja ekitundu kya UEP neyanza nnyo abakulu ab'ebitongole ebyo ebituddukiridde okutuyita ne association ya eBuikwe media abakitandikawo kino okutuyita ne tujja nde tukolagana wamu nabo mu kulongosa community yaffe mwe tubeera Jinja mpya. Ekitongole kyaffe ekya UEGCL ekikola amasannyalaze Nalubaale ne Kirapa station batuyita naffe ne tubayigattako okukwatiza awamu tulongose ekitundu kyaffe kibeere kiyonjo because omuzungu agamba charity begins at home ate a clean community is good health. On that point, I would wish to thank you for the job well done, that in the process of carrying out your work diligently, even my UEGCL at one time, my voice was heard. We cannot have a healthy environment without having healthy people. So we advocate for livelihood transformation from the household level to the higher levels. And this is an aspect we want to bring even to the eBuikwe Media Association. How do you improve your livelihoods? But in doing that, are you protecting the environment? It's so bad for us to just say, taasa obutonde, taasa obutonde. Wetumala okubutaasa, tukole ki? Tunataasa obutonde, genjala eruma abantu baffe. Tunataasa obutonde, nga tetulina wetugenda kulya kyakulya. Ne baddizaako kubawuliriza, ne balongoosa, ne bakola ekitabangawo. So bannamawulire b'omu Buikwe, nsiimye nnyo omulimu gwe mukoze era nsaba tugende mu maaso. Ate nsaba olunaku luno nga luno lurotatinge lugendeko erugazi lugendeko mu Buikwe South lurotatinge abantu bonna basobole okwenyumiriza mu bamawulire. Olwaleero lwansonga nti abanamawulire leero olunaku lw'abanamawulire oklininga Njeru municipality. So banamawulire bano bakwataganidde wamu ne police. Ensonga lwaki bakwataganidde wamu ne police nti nze ng'omuntu nkolagana nabo era mu department yemu mwengwa ey'obunamawulire ne police public relations. So nkwataganidde wamu nabo okulaba nga tuyonja Njeru municipality. Ekyalo kyaffe kyo kijama nnyo mu mbeera etya nti tuyina abantu abangi ababeera mu mbeera nti bamugotteko batusula wantu wamu enyumba ova kweno nodda ku ndala ova kweno nodda ku ndala nga futi nga 2-2-3 wabeerawo amaka. Tunaba kujja kubegattako bantu kujja kubegattako mbere nga mulimu kukola nga baluvanyuma lwa myezi 2 buli mwezi tujja batusanyukira wamu. Temugana naffe kutuyitanga bwogambye tujja kuba tubegattako mu mbeera yonna bakuleeta tujje tukole oba tufune gye tubayambamu tujja batusitwesiimye okukolagana wamu nabo.